Yokaana 11:4 Yokaana 11:4 we wali ekinyusi ky'ekisibo kino kyonna. Bayibuli egamba bweti eyali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mabugo, amagulu n'emikono n'ekiremba nga kisibiddwa mu maaso ge. Yesu n'abagamba nti mumusumulule mumuleke agende. Mumusumulule mumuleke agende. Wano wobonaabonedde, siganya oyinawo n'abalogo, siganya oyinawo n'abakolimi, siganya oyinawo n'ab'ebigambo. Wano webakunakuwaliza, Katonda wagenda okuweera essanyu. Waliwo gurupu sitaani gye yaleeta ekukola obubi era ngeri committed mu kukukola obubi, naye Katonda alina gurupu gy'agenda ogamba bagiyita tiimu mumusumulule. Bagiyita tiimu mumusumulule mumuleke agende. 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 Abalogo bonna abawugula leeta abakusumulule. Ab'ebigambo bonna abawugula leeta abakusumulule. Abakusumulula nga tebawuliriza bigambo. Tuddeyo mu Yobu okitegere nti byenjogerako Mukama yantumye oleme bizanyiramu. Yobu essula ya 42, Jobu chapter 42. Bwakujjukira bwakusaasira. Bayibuli egamba mu Yobu essula ya 42 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Mukama n'abuuza Yobu, obonyebonye nnyo naye kati obadde ogamba ki? Yobu n'asigala ng'akyasibidde wali we yatandikira ne we yali makkati era waakyali ne ku nkomerero ya byonna. Yobu n'addamu bw'ati, Yobu 42, Job chapter 42 verse 1 to 2. Awo Yobu n'addamu Mukama n'ayogera nti mmanyi nga gw'oyinza byonna. Abooluganda, ne bw'obanga obonaabona ng'otya tekikuleeteranga kubuusabuusa busobozi bwa Katonda. Ekyokubanga tonafumbirwa tekitegeeza nti embaga teziriiwo. Linda lunaku lwo. Ekyokubanga tonazaala tekitegeeza nti olwaleero teri bali malwaliro abagenza okuzaala. Linda lunaku lwo. Ekyokubanga oli mu muzigo tekitegeeza nti leero tewaliwo bayingidde ennyumba. Ensi yonna tegenda kuyingira nnyumba lunaku lumu. Era ng'ensi yonna bweteyinza kukola mbaga lunaku lumu. Twetaaga abanaagatta, twetaaga emperekeze, twetaaga ba metroni, bestmani, twetaaga entragi yonna eyo. Kati bonna baba bawasiza egenda kuba mbaga ki? Ngambire neba nti wamma. Abantu bonna baba batikiddwa ani agenda okutikira? Ani agenda okusanyukirako? Tugendera mu phases naye nyina amawulire amalungi. Phase yetuuse. Ngambye tugendera mu phases naye phase yo etuuse. Aliwo awuliranga ddala oyengedde phase yetuuse. Aliwo awuliranga ddala oyengedde phase yetuuse. Zikubire waggulu kubanga guno omwezi tegukuleka bwe gutyo. Sura ya 42 eya Yobu, ennaku emuyiseemu naye agumye. Ekyokubanga talina kyakulya, talina kyakwambala, talina mukazi, talina baana, abaana baafa, talina mirimo, tekitegeeza nti Mukama si muyinza w'ebintu byonna. Keep that secret. No matter what you are going through, nothing is impossible with God. Awo Yobu n'addamu Mukama n'ayogera nti mmanyi, that I know, nga gw'oyinza byonna era
nga tuwali kigambo kye wateesa ekiziyizika. Okuteesa kwa Mukama tosobola kuziyiza. Bw'aba yanteeseza ekigambo, ne bw'ofuna TV n'oyogererako, ne bw'ofuna radio n'oyogererako, ne bw'ogenda waggulu ku mirongooti, Katonda talina kyakyusa. Ebigambo ebingi tebikanga Mukama kukola. Kiwandiike. Ebigambo ebingi tebikanga Mukama kukola. Era nga ne mu kooti ebigambo ebingi si bye bisinga omusango. Kigambo kimu eky'ensonga kimala okulaga nti ono yasinze. Ennaku zino abavubuka bayiyayo n'ekigambo ekipya, ekikono. Bateekayo ekikono, bakukuba ekikono, lusimbula makuli mumenya bikono. Ngambira ne bantu sinza lusimbula makuli serumenya mikono. Oba nyina gwenjogera naye ne bw'anaabeera omu ajja kumala. Oli kawakanya atya, oli kaziyiza atya, oli kayogera atya, Katonda waffe taziyizika. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama.